Akatambi mwenna mwakalabye nange sigenda kabuusa maaso ngenda kukozesa eddoboozi lyange nnyongereko ku lino eddoboozi lye ngenda okuba nga mbateerawo waneeno kati nno kano akatambi kazaalidde abazadde akabasa wabula nga gwe nawe njagala mmanye ki ky'olowooza ky'ova olaba nkugamba commentinga wansi viewinga video kyentegeeza video gibikule ogirabe ogirayikinge okomentinge nze Sheila Adita kyekifaananyi kineeno n'eddoboozi ly'owulya yenze Sheila Adita mwebali kubanga mutwekumirako mbasaba nnyo okukomentinga nsaba mukomentinga wansi nga mutaddewo amannya gammwe n'ebifo we muwangaalira mbeere nga mbatumirako nga bwe ngenda okuba nga nkikola ku Lydia Ndagire ali Uganda era nga agamba nti nno atwekuumiddeko nnyo Munnayuganda ate era nga akolera Kenya era gy'asinziira okuba nga alaba video wabula nga ate ne Shasha nga ali mu Abu Dhabi naye mutumiddeko yeekuumirako nnyo nnyo ku peegi yaffe wabula nga ate ne Maureen nga ali mu Kenya naye abeerayo ng'alaba wabula nga ate Zaituni nga ali mu Saudi Arabia naye abeerayo atulaba ne Maureen e Kenya abeerayo nga atulaba mwebale nnyo kubanga mulaba video zaffe Lydia nawe nkutumiddeko mwebale kubanga mutwekuumirako commentinga nga oteekawo erinnya lyo n'ekifo mw'oli nja kubanga nkutumirako tugenda kubanga tugenda mu katambi akasakulatinze ku internet njagala tukaweeko endowooza zaffe kantandike n'akatambi kono omukyala tuwulire kikyagenda okwogera naffe tugenda kubanga twongerezaawo jjukira nga tetunaba kuteekawo katambi kaneeno kenjagala mubeere nga muwulira njagala obeere nga osubscribinga kubanga ekigambo subscribe nkikulekerawo awo oyina kukikwatamu then akade akali awo waggulu nako kakwatemu buli video gye tuteekayo egenda kubanga nawe ekutuukako bulungi nnyo oleme kubanga osubaka tugendeko mu ka video twekuumireko kuno okusaba kwange eri bazadde bannange abali ku app eno kuliko abatannazaala naye nga balina obuvunaanyizibwa kuliko abasuubira okuzaala temwegomba ngeri bazadde bamwe gye baba bakuzaamu oba abantu bo baba kuba relatives nga bazadde bo tebaaliwo togyegomba kuza omwana mu ngeri y'emu gye bakuzaamu eyinza obutaba the same exact way naye values ze baakuteekamu ziteeke mu mwana muleke abaana bato babeere baana bato I always tell people nze abaana bange mbaleka ne bazannya ne baguuba ne bakola baki I want them to be kids kubanga omuntu bw'asubwa okubeera omwana omuto taliddamu kifuna ffe tusobola okukubuulira abakisubwa tugezaako okwezannyisa nga tukuze tuddeyooko mu buto nga tetukyajaayo omukisa gwatuyitako leka omwana we abeere mwana tomwanjula nnyo eri nsi mu bubi n'abazungu be mukoppa baprotectinga nnyo abaana abe nga alina talent alina gy'alina okupafominga alina obudde bw'alina okubeerayo alina obudde bw'atalina kubeerayo alina by'atalina kukola nga tannatuuka myaka egimu unfortunately mu Uganda tebiriiwo omala kujja mu kamera poliisi neevaayo neekola oba baminisita b'abaana oba ebibiina ebikotagana ku baana naye gwe ng'omuzadde nga tonnavaayo kwekaza ng'ayidde obusera wenna ne weekandula eddoboozi n'oleekaana mu mutima gw'ekituufu okimanyi tyokola nsobi omwana tomufuula kyatali bw'aba alina talenti musapootinge talenti ennungi entuufu eveeyo bw'aliba akoze ensobi ze ng'akuze tali kwekwasa tali kunenya kyenva mulaba abaana bangi bakuba amazaalo g'abazadde baabwe kibooko mwonoonera abaana future let them be children mubaleke bakule mpola ku stage zaabwe balinnye level mpola mpola eno ensi mmere ya lumbe n'ataaka abaalya ajja kukula agisange naye lwaki omusindiikiriza nga bukyali kubanga mwagala likes and comments anyway ffe baani abagamba ku nkuza y'omwana wo bazadde bannanga abali eyo tusabire nnyo abaana baffe n'abali babekwano baabwe ogenda kukuza bulungi omwana wo okwate omwana wo omuteeke mu ssomero asangemu omugunju gw'omwana kati mukama oba wamugamba nti asize omwana wange n'aliba mukwano gwe ali muwugula omugunju ng'ogwo tusabire nnyo abaana baffe n'abali babakwano baabwe sikyanenya n'abagamba nti omwana wange agenda yonoonekera ebulaya nga tayononekedde Uganda mukoppa nnyo naye ate ne muswala nnyo let children be children
Akatambi ako kembateereddewo kembadde njagala muwulirize ka mukyala omuzadde Fifi da Queen era ng'ono naye akola ku nsonga z'abakyala n'abaana avuddeyo ne yeemulugunya eri abazadde wabula ng'ate nze nange Sheila Adita wano wentwalira omulanga gwange eri mwenna abazadde abakyala oba wazaala mu nsobi oba wazaala togenderedde oba wafuna olubuto ng'okyali mwana muto naye n'ozaala oba ozadde oli muntu mukulu oba omwana walonda mulonde oba wamu adoptinga oba oyina wasengaawo oba wamubba naye as long as ng'olina omwana obeera muzadde obuvunaanyizibwa bw'omuzadde buli bubeerawo abazadde saagala mukole ensobi mukwate obusiru obugwagwa bwe mu traininga abaana muguyite omukwano ebintu by'oli mu kusomesa omwana ono byagenda okula nga alaba ebintu by'olaga omwana ono byagenda okula nga amanyi bye bituufu kubanga gwe oli muzadde olina kubeera exemplary eri omwana wo era tovolaba bagamba omwana atakula na muzadde tabeera na mpisa olowooza y'eŋŋombo eva ku kikubanga omuzadde gw'olina okutendeka omwana w'empisa gw'osalawo ki omwana wo kyagenda okubeera mu nsi muno agenda kubeera mugwagwa agenda kubeera musiru agenda kubeera mugezi agenda kubeera kigwosalawo omwana wo kyalina okubeera mu nsi ebisinga gwo bimutendeka ye omwana n'alonda bulonzi kkubo lyayina kukwata naye nga main issue eyina kubeera nga eviira ddala ku muzadde bw'oleka omwana wo n'akola akatambi nga kano akabadde ku intaneti omwana yakoze challenge nga bwe yeekuba engalo mu bukyala bwe yeekuba mu bukyala bwe yeekuba mu bukyala eyo nno yabadde example imbi eri abaana abalala abato eri omuzadde amukuza kiba kitegeeza nti maama w'oyo omwana ayinza emize emibi gy'asomesa omwana we omwana amutendeka ebintu eby'ekiseegu ye akonfusinga okuba omuzadde n'omukwano gw'omuzadde ebintu ebyo byanjawulo osobola okubeera omuzadde n'obeera n'omukwano eri omwana wo muwe omukwano mu ngeri ennungi engeri eri proper egenda okuba nga temudamaginga omwana oyo buli wagenda okuyita olw'akatambi ako abantu bajja kuba bamupointingamu amaaso teri muzadde mulala asobola kukkiriza mwana we kuzannya n'oyo omwana kuba kati oyo omwana ategerekese museegu wabula ng'ate enkubiriza mwenna abazadde ebintu bino nga mubikomye kati nno kino nno kijjeyo abantu ab'enjawulo ne bagamba mama w'ono omwana abeere nga akwatibwa mu bunambiro abeere nga bamukolako kayogiyogi w'ebibuuzo bino bye tusiiba tubagamba nti intaneti mugikozese bulungi intaneti osobola okukwata omwana wo n'omulaga eri ensi oba oyagala abeere serebu oba ki ng'omukozesa bu challenge oba okola make-up bu fashions omwambaza obugoye obwakabina omugamba modola omusiba enviri style ezakabina oziraga abantu omukola designs ez'enjawulo naye si bintu bya kiseegu ndowooza mwenna akafaidiyo kanino kembateredde akafifi da Queen kagenda bawa ekyokuyiga nsaba okomentinga awo tumanye ekikyolowooza enkwagala nnyo